President Yoweri Museveni yeetabye ku mukolo gw'okugulawo olukungaana olw'ebyembeera z'abantu luyite Abu Dhabi Sustainability Week 2025. Omukolo gwetabyeko abakyaza era President wa United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nga gubadde ku Abu Dhabi National Exhibition Center. Amu ku bakulembeze abalala beetabye ku mukolo guno nga bava mu buvanjuba bwa Afrika kuliko President William Ruto wa Kenya ne President Paul Kagame wa Rwanda. President of Kenya, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, President of Nigeria. Olukungaana luno luba buli mwaka okwogera ku mukululo gwa Sheikh Mohammed bin Zayed Nahyan ogw'okususa embeera z'abantu mu nsi yonna. Your Highness, your guidance has been our North Star for each of these accomplishments. And it was your call for unity that nurtured multilateralism. Essomero lya St. Kizito High School Namugongo libuzeeko katono okuwangula ekirabo eky'amasomero agasinze mu masomero agali wansi w'eddungu lya Sahara. Bano balaze pulojekiti eraga okugonjoola obuzibu abantu abateesobola bwe basobola okubeezaawo obulamu. Open Map Development okuva e Tanzania yewangudde ekirabo kino mu kulwanira obutonde bw'ensi. Bano bakoze pulojekiti eyongera ku ngeri ey'okwenganga amataba. President enkyagenda kwogera mu Ntamiruko ono ng'ayogera ku lugendo lw'okuyubula Uganda lwe yatandika.